music we Masaka enkuba etabudde omukolo ogenda kuwulira embeera nga wesodde okuba ate ng'etambula nga bwenda kutegeezaako nti abayimbi ab'e Masaka abegattira mu bibiina eby'enjawulo nga omanyi nti abayimbi ab'enjawulo basobola okuba tebakola ebibiina ne basobola okuba ate nga bagamba kasobola okuba ate nga twogera wamu oba olyawo ebitone byaffe binasobola okuba ate nga biwulikika mu mbeera eneyasobodde okuba ate ng'etambula abayimbi ab'e Masaka balombye basobodde okuba ate nga balopye ontegedde bulungi oba nkuddiremu abayimbi ab'e Masaka balopye bapulizenta lwaki tebakuba nnyimba ez'e Masaka balopye wa Kampala Uganda mulimu eddembe gwekkiriza byenkubuulira oyinza okugamba nti nnimba embeera nga sodde okuba ate ng'etambula ku mukolo guno tebampise nakumpita ne munywanyi wange Madimbuko ne teyasodde kuba ate ng'ayitibwa ne neebuuza nti ani anaabakolera amawulire ne kale ab'e Kampala batuweereza amawulire ne basobola okuba ate nga bagatuwadde abasobodde okugendayo naye nga ffe bo abalina okugakola tebaatuyise ne batuloopa bulungi nga tetuliyo kati mu mbeera nga yatambudde abayimbi nga b'omanyi nti mu Uganda mulimu ekibiina kye bayita Uganda Music Association Uganda Music Association ndowooza mwaka gwa 2019 bajjukira obulungi basobola okuba ate nga bakirayiza omukyala gwe bayita Sophie Gombya nasobola okuba ate nga yakikulira mpola mpola era we yalangidde nti agenda mu byabufuzi kwe kuba ate nga yasuddewo tawulo vice president Lwaki Benda nasobola okuba ate nga ayingidde obukulembeze wadde nga abayimbi abasinga tebamukkiririzaamu nga bagamba kiki yali akoledde music kati kyekibiina kyekutegeezaako teweerabira ne mu Uganda mulimu ekibiina kye bayita UPRS kyekibiina kino UPRS bagiyita Uganda Performing Right Association kyatandika mu mwaka 1985 nga kyagala okuba ate nga kisaawo embeera ey'okutijjisa ekyo kye bayita copyright oba music abantu okumufunamu naye nga wetwogera njogeddeko n'abaana b'abagenzi nga Pojo Bukafeero aba basudde tebafunanga ku ssente eza UPRS kyenkutegeeza tuli ku kibiina kya WUMA si UPRS kiri kyekitambuza be bafuna copyright mu nsonga ezo kati ekibiina kino ekyawuma kyazze okuba ate nga kitegeeza biki bye balina okuba ate nga bagenderako embeera nga yasobodde okuba ate nga etambula omwogezi w'ekibiina kyawuma nkujjukizaako abayimbi batulopye tetukuba ndongo yaabwe mulamwa munene naawe ojja kumpa eddoboozi lyo sobole okuba ate nga tutambula omukulu yasobodde okuba ate nga ajja okwogerera ekibiina yabasabye beegatte ku kibiina kya WUMA basobole okuba ate nga batambuza endongo ono bamuyita Justin Bass ye mukulu ono UPRS emanya abayimbi naye ate obukulembeze bwakyusibwa so kati terina bukulembeze passe naye ate baagala abayimbi so kiba kitegeeza naye oba oli muyimbi nga toli memba wa UPRS asobola kuba mu AGM kubanga AGM ebeeramu ba memba bokka be basalirawo organisation eyo nga weewaawo sente baba bazikolektingira buli muyimbi so kikakatako gwe ng'omuyimbi tolina kyofiirwa kino kikoleddwa mu nsi zonna zetwegomba ezo zetulaba nti bakola ebintu by'amaanyi abayimbi bali bulungi kyekikolebwa era kyekyo so mukyo nga tusaba abayimbi era tuba tuli wano mu Greater Masaka United Artists naye nga ekisinga mu byo sinti tebaagala kubeera mu bibiina bino nati kwongera kutegeera ebibiina bino n'okwongera okuba sensitize nga bongera okumanya ebibiina bino bibayambirawo bibayamba peza ddala okusinga nti abayimbi tebalina kumanya kungi badde weewaawo abamu balowooza bamanyi naye nga ekituufu nti tebamanyi n'ekirala abayimbi obutaagala kumanya balowooza nga bwe bamanyi so n'ekirala abayimbi okubanga tebakolako ku research baagala okubeera nga abayimbi mu nsi endala babeere nga bawulira banyi ba Wizkid baani abayimbi ba Nigeria naye tebaagala kola bintu bye bakoze oba tebaagala kola organizations ezo zebikoze okutuuka awo okusomeza okukulu nnyo naye nga ne mukyo abayimbi abamu tebaagala bwegasi yembeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula mu kibiina kino byabadde mu nnyenda eyo ekibiina kye bayita Greater Masaka Music Association nga kikulira omukyala gwe bayita Super Lady kyekutegeezaako lino eggulire bwe ndikoledde bali mpeereza buweereza saabaddewo tebampise ate nga nabadde kumpi era omukulu asobodde okuba ate nga abategeeza music okutambula yenna guba mukwano gwoba nga oli muyimbi bw'onaagamba nti ne bw'onayimba ennyimba 100 nga tolina mukwano ku bapulizenta wuuna abategeezezza weewaawo eno business naye ate emikwano kyekisinga obukulu waliyo abantu bangi emiziko abazanyi banga tebabadde wadde 10 waliyo abantu bangi nga ne DJ tamusinkanako tamumanyi tamulabangako naye nga music wa muzanyi ekisokera ddala music bw'aba omulungi alina engeri era gy'asanga ekkubo neazanyibwa n'ekyokubiri kyenjagala obagamba ezo sente z'owa presenter oba z'owa omuntu yenna
akola ku radio ba ku TV entegeragana eba wakatiwo n'oyo omuntu sina TV sina radio era nuni kisinga era Abayimbi njagala mbaga nuni yesingo sanga omuyimbi nga yenyini yakubide president tukoze tutya njagala kimanga tukoze tyankole ntya nga gwe kenyini ati gwamusaba okumwa sente. Aya basi ndowooza owulidde ensonga ezo bw'obanga oli muyimbi sooka owuliriza akadde kano we tudda wano tuli kumpi okuba ate ng'owulira batulopye batya akulira ekibiina Greater Masaka Music Association omukyala gwe bayita Super Lady yabadde wasanyu nnyo okuba ate ng'afunye abawuma abasobodde okuba ate nga bazze okubategeezaako ne neewuunya oba ani mwogezi wa kibiina kino okuyita ku nnamawulire tebaatuyiseeko wadde nesooka owulire. Ndi musanyufu nnyo nti abawuma basobodde okujja nga batunoonya bambi okutwanjulira ku nteekateeka engeri gye tusobola okuprotectingamu ennyimba zaffe ate n'okusasulwa mu buntu awatali kukaaya kubanga at least eno enteekateeka eriwo erifa beta okusinga eyasookawo nti eno nambulukufu bulungi nnyo era nsaba buli muyimbi yenna tekiriiko obaovaawa buli muyimbi yenna mu ggwanga akyenyigiremu tuba okulaba nga tufuna mu mulimu gwaffe. UPRS eprotectinga omulimu gwaffe okumala emyaka 50 omala okutereeza obulungi empapula zino muyingidde mu UPRS n'abaana bo basobola okufuna ku ntuuyo zo zewakolerera mu nnyimba zo nti ffe ebiseera ebisinga twerabirwa nnyo. Aya basi bwategeezezza ng'agamba nti UPRS n'omwana we eyinza okufuna kasente ako kyenkutegeezako oba ng'oli muyimbi batabani ba Hamani basudde n'abaana babasudde enjogera nabo buli kadde abaakafeero njogera nabo ennyimba za UPRS tebafunanga kasente wadde ne bwabeera omukulu gwe bayita Kato Sekandi yayina Kase Music Recorders ennyimba nnyingi ze basobola okuba ate nga bakyusa ne bazza mu digito baali balina okuba ate bamusasula naye omukulu nakyakomplaininga tafunanga kasente kino olina okuba ate ng'oyingira UPRS ng'ogitegeera tukyagenda mu maaso nze nawulidde ng'abatuloopa wano sooka owulire omukyala wuno ng'atuloopa kyekyo nnyimba zaffe obutakubwa ku radio station nakyo tusaba bambi bekikwatako batuyambe ennyimba zaffe bazikube tusaba ba radio presenters bambi mutuyambe mukube ennyimba zaffe ennyimba zibeerayo ku radio stations naye tetufuna mukisa kuwulira nnyimba ezo nga bwe tuwulira ennyimba eziva ebunayi nze nteesa bwe nti buli radio stations eziri mu kitundu like mu regions oba mu districts gye tubeera zife nnyo ku nnyimba z'abayimbi abo abali mu bitundu ebyo naye ogenda ne weesanga nga tebakuba nnyo ennyimba ezikubwa kaŋŋambe e Kampala naye tusaba bannannyini radio stations batuterewo programs ezipromotinga ennyimba z'abaana oba abayimbi abali mu bitundu ebyo byennyini. Aya basi wano ku setina twakikola dda ndowooza muyinza okuba temubadde temugobera naye ng'enteekateeka yonna twabaleeteramu ne talanta e Masaka tupromotinga nnyimba z'abannamasaka bokka awo nno ndowooza owulidde nga batuloopa ye yategeezezza nti yabadde tatuloopa ogenda kuwulira era n'abayimbi beemulugunyiza mwe mulina omuyimbi gwe bayita Likiriki gwe nawuliddeko gye buvuddeko n'akapremialinga oluyimba lwe wano neewuunya abayimbi okusomooza nti abeeyo gye twaliise e Kampala eno bambi tebatuukayo nnyo tupambana okulwana okulaba nga omuziki gwaffe gutuukebwa e Kampala tebatufaako nnyo n'abawuma bennyini ndowooza mubalabye bijjo babadde tebatufaako naye kyamukisa mulungi batutuuseeko eno e Masaka gye tuli naye naffe okusobola okugatta eddoboozi lyaffe wa e Kampala. Tusanga obuzibu bungi nnyo kusingira ddala ku rediyo zino ne ku TV tufulumya muziki waffe tusaba okumubuulinga okumuteekamu akasente tukola odiyo nga mulungi naye n'omutuusa ku rediyo oba ku TV bakusabayo akasente k'omukwano nga rediyo presenta goba okwataganye naye tuyimba ennyimba zaffe nga nnungi naye obuzibu tusanga promotion twetaaga bapromota muveeyo Masaka gye tuli tukubala wettabbo muteekemu ku ssente tuyimbira ddala chegera timutulekerera. Aya basi wulira bwe bategeeza ba promoting kanveeko omulamwa katini nnyo nzije nkubulira ensonga zonna ngwe zatambule tukyali ku mulamwa abayimbi e Masaka Balopye e Kampala muwuma Lwaki tugende wano we twakomye walinga abayimbi ab'e Masaka
nga bwe nakutegeezezza nti endongo y'e Masaka eguddemu enkuba ng'abayimbi balopye mu kibiina kye bayita wuma bo bategeeza tebalopye babadde bawaayo okwemulugunya bw'oba owaayo okwemulugunya oba tolopye olulimi oluganda lunene nnyo kwe kubuuza ku mukyala superlady nadde njagala abeereko wano mu puroguramu naŋŋamba nti abadde akebera nnyo ng'agenda ku sitasi zange ng'alaba ensonga zonna nga bwe zitambula ate nga mmanyi superlady nze mu ssimu saamusevinga bwe nasevinga atera okulaba sitasi zange ye omuyimbi gwe bayita likiriki awo nentegeera nti yamuwadde olugambo likiriki weebale nnyo superlady wuuna ŋŋamba kituufu naye bw'ogamba ensobola ekwagala nga sitasizo sitasi gye bawanikayo yali eraga nti nno gwe oyina engeri gy'okigumizaamu ngera bw'obadde okireese kati kituufu ogamba nti oba oli abo bapresenters abalala naye sitasi yo kyewawanikayo gwe kyali kigumiza bugumiza ekyo ky'oyogedde kati bw'ogamba nti ensobola ekwagala wandibadde osooka kumbuuza nga tonnaba kuwanikayo bye wawanikayo ku sitasi yo aya baasi yamugambye erikiriki ye mukwano gwange eka gwe nnyina ali mu kibiina ekyo awo nategedde butegeezi nti weebali abayimbi b'e Uganda nga tugeze ku nsonga bakyatuloopa batulopedde ddala nno nsobodde okuba ate nga nkubira ku bantu ab'enjawulo ne mbabuuza n'ekizibu kye kiri mu muziki w'e Masaka atambula atya obuzibu buvaawa nkubiddeko ku bantu ab'enjawulo abatambuliza mu muziki wa Masaka gwe nsookeddeko omukulu ono bamuyita inginiya muka ategeeza nti abayimbi tebeefaako batambuza afulumya oluyimba n'agamba nti enfulumiza oluyimba afulumiza mu studio tafaayo dutambuza muziki waabwe bamukuba tebafaayo kujja mu bantu kati ngaffe abasobola okutambuza muziki ebizibu balina bafumye bakoze muziki waabwe baagala mu kugamba kumutambuzanga kugamba oba nti kugamba etya nga bo tebafaayo kumutwala tugeze ku rediyo ng'omukooko kumuwa abantu abasobola okubayambako okumupromotinga okugamba okusobola okutambula era singa bakikola singa muziki wabatambula nnyo ndowooza muwulidde okutambuza endongo osobodde okuba ate nga akubiramu ku bayimbi ab'enjawulo mu Masaka nkubiddeko ono omukulu bamuyita Kayaazi okuba ate nga atubuulira buzibu ki obuli mu muziki w'e Masaka antegeezezza nti n'ebibiina eby'enjawulo byetaaga okukola obukiiko obw'enjawulo bw'oba ofulumizza oluyimba ne mumanya nti mufunye akakiiko kammwe oluyimba luno olufulumye luyinza okukubibwa ennyimba ezisinga ze batambuza n'abasinga okugamba nti ennyimba tebazikuba ennyimba quality ebeera nfu tukyagenda mu maaso wulira abayimbi abo balaba abo ddala okusinga ddala abo abali mu ebyo ebibiina byammwe maganda ebyere nemanyanga kinyuma n'obaawo akiri akakiiko ne kakwatanga muziki waabwe ne basookanga ne bamuwulira mu bifo nga tebannabamuleeta ku maleeri kubanga amazima gali nti ne muziki omufu abani okitegeera ate era nga yasinga n'obungi muziki omufu nga omuyimbi mufu production mufu okuwandiika naye nga ate bebasinga n'okuleekana kukuba ennyimba zaffe banaye okitegeera kati kinyumba babawo akakiiko aterako abantu abamanyi muziki so obukiiko kikola bebakola obutategeeza okitegeera nga kakiiko kaliko omuwandiisi kaliko producer kaliko okugamba ne barepresenta abantu abategeera ne bagamba nti yes kakati obudde buno okusinza nti nolima neno tuli ku mutindo ogugenda ku rediyo era naye kati zino ezijja kusobola banyinizo gwe nemukola emyuziki omulala tukyagenda mu maaso ndowooza omuwulidde oyo Kayaazi muwandiisi wa nnyimba mu Masaka y'omu ku basinga bw'ategeezezza nti abasinga n'okuleekaana nsobodde okuba ate nga nkubirako munywanyi madimbuka okumubuuza ebizibu ebyagudde eno nti bakuloopye agambye ye tatidde wulira ekisookera ddala titulikobagenda ne bacomplaininga ne bagamba tetukuba nnyimba zaabwe titukola tutya eyo ne challenge nnene nnyo kubanga ekigambo kiba kyogeredde okumala ebbanga kino ekigambo kizeera kituufu nti omuyimbi tewatuzanira bulungi kyenkana ki naffe netwawulya rediyo mukuweereza naye ye n'atamanya nti oba oli awo busuula eyimba nti oteekeddwa oddikuba mulimu abayimbi naye ngibedda nomala olukuba ku rediyo omufaaba oba ye n'akyusa atena rediyo endala kubanga emirimu gye tukolako sigamba ti omuntu waliwo mumuwuliriza ali awo yaawo teeka kuteeka etalina kukyukawo kuvaawo omuntu awulyanga okubya oluyimba olyaga okubya oluyimba otya ye abeera akyusa bukyusa kuvaawo so
abantu baleme kompani yake tuzanya abo tuzizanya naye kisinziira lulamu lwenkana ki. Aya basi bakutegeeza oluyimba lulamu lwenkana ki. Oyinza n'okuyimba oluyimba mu Namasaka ng'oli muyimbi nga neewammwe tebalumanyiiko nga tewali n'omu ayinza kusituka nga balukubye ate gwe oyagala balukube ku leediyo. Tukyagenda mu maaso. Madimbuka bategeezezza abamu bafuna na ofa bagenda na mu studio za 13 olw'olumu bwereere ne bamukolera gafula ate n'avaawo ennyimba tebazikuba. Bwetojja kubanga okolera mu studio ya 13 abamu balina n'ezi studio zibabawa za bwereere olaga ati ajanga okole yateeka mu sente naye omuntu bwolina oluyimba lulungi oyimba bulungi bulungi walumu obuddiya nodduwandi tekirala kyonna oluyimba olutazanya ezo ennyimba abantu zibakompeininga era zitasobola kukubibwa ku leediyo kubanga naffe tubeera emirimu gye tukola gyakuvuganya singa gwobeera oyimbye bubi teri muntu alina budde bugamba nti agenda tawakuwa obudde oli awulira bulizi ngaotaddeko ekiyimba ekibi takyusa. Aya basi bwe kiri omuntu awuliriza leediyo ng'otaddeko oluyimba lwa Munnamasaka era bategeera nti oba talanta bagamba kabawulirizeeko tulabe ndowooza okuba ennyimba z'Omunnamasaka omuntu agamba kanjijeko kangende mpuliriza eri awo nno kyova olaba ennyimba zammwe Bannamasaka lwaki tezikubibwa. Waliwo omupromota amuyita Kyazi avuddeyo n'ategeeza nti bw'ataddewo emitwalo gye 15 mu kibiina kya Super Radio wavaayo omuyimbi nga yamupromotinga ku radio ne ku TV. Kale sebo ojo kyegendereze ebibiina ebisinga ebitondebwawo n'ababitondawo n'abo ababikulira abasinga tebalina kigendererwa kya kupromotinga bayimbi, tebalina kigendererwa kya kuyamba ku bayimbi kwasizaako ku bayimbi. Abasinga babiteekawo nga basuubira nti waliyo ebyenfuna. Njagala ombuulireyo mu Masaka ekibiina nga kirina omuyimbi gwe kikwasizzaako ne kikwata omuyimbi oyo ne kigamba tugenda mu promotinga tumutadde ku leediyo ennyimba ziba zikuba oba nga bimuyambyeko ne bimukolera ne. Aya basi bwategeezezza oyinza okubuuza mu bayimbi Bannamasaka abalina oluyimba oluyinza okukubirwa ku international TV akadde kano n'olunoonya paka mwaka gujja akadde kano sobola okukwata kakubirako abakubi b'amasimu ab'enjawulo. Sebona bama music omufu muti abagambye nti music mufu oyina agenda omuyimbi n'omutuke nga luyimba lwalina lwawe mutosobola ku leediyo yonna ninalowooza nti no ekiyimba kyakubyewo kyekiriwo kyekigenda okunyumira abantu kumbe byavwe birina gye bigenda kuzanyibwa tosobola gamba nti no leediyo z'Emasaka tezikubye music ng'oyimba ebiyimba byabuweemu ekirandwa era omutindo gwa music ennyimba omuyimbi ogenda n'oyimba oluyimba nga terukwatagana na bivuga butuufu newoba ng'oyagadde olukube ng'owulya teruyimba yadde oluyimba lufuso abayimbi nakyo bakitereezemu amanye nti agenda afulumya omutindo gwa nti yakoledde mu studio ennungi ye kennyini naye mulungi. Waliwo omuyimbi ayimba okuwulira abalinga ababimukakamumu obukazi babibusindikamu busindi ng'alinga akayagala. So abayimbi b'e Masaka ekyo nakyo bakiteberemu bakole music omulungi studio ennungi n'ebigoma nga bitambulirawo kumu n'oluyimba ennyimba tujja naffe twennyini kusitubyamu tuzipromotinge asainammwe mutabule engoma. Aya basi Masaka wosanga omuyimbi mu Namasaka oba omuyimbi agezaako okuba ate ng'avaayo n'omubuuza kika ki ky'oyimba agamba nkubanga ziza bafana kenalese katambulanga kakenzo n'omubuuza akayimba kali mu kiiki okubira mu melody ki nga tabimayina bimanya omubuuza oli mu kiiki neetaaga nenfuna y'abayimbi ab'enjawulo nenkubuuza gwe oluyimba lw'okuba luli mu kiiki nga takimayina kimanya ate ng'avaawo ennyimba tozikuba nga n'oluyimba ki oyinza n'omubuuza ennyimba etambulya ku nnyukuta mmeka do re mi fa sol la ti do nga tabimanyi omubuuza oli mu kiiki gy'okubidde mu kiiki negatta ku 075688 nkubiddeko kampeni mpena ntegeeza nti abayimbi b'e Masaka bantama DJ Seba ngambye bwati tuyinza gamba nti lw'e Masaka bokka nti oba wawa kale jasi nti obuzibu obuliwo nti omuyimbi yenna zibu kati obuliwo ennaku zino omuyimbi yenna bw'afuna oluyimba n'awulaba abantu nga basusse mu 10 nga balutegeera alaba ng'afusse w'amaanyi. So obudde buno abayimbi kinyinza bagamba kwekwata bwekwasi bulungi ne babeera nga
balina embeera gye batambuliramu mu bantu be babeera nabo era ey'okuba nti akubyeyo oluyimba n'amanya nti balukubye ku sitinale balukubye wa DJ Shero balukubye wa DJ Seba. Aya basi ndowooza owulidde omuyimbi era Madi abategeeza nti emirembe gyedda Radio Uganda we yabeererangawo waliwo radio mwakadde kano tuli mu radio nga 3 eza online oba ziri ku Facebook ziringa 4 akadde kano okusomozebwa kungi nnyo ate nga competition eri Steve soko owulire bw'otundamuko emabegako nga mu mpaka gyakyendaawo kyenda awo radio zali ntono ng'okuzikola ensono omuntu alina obudde bugenda okukulinda ekyokulabirako radio Uganda we yabeererangawo yasanga kwaba tebagamba nti tugenze kulya ku kyamisana leero oyita mu mayumba g'abantu nga radio eryokwera paka bapresenters be banaddala biva naye kati radio amasanyalaze gavuddeko omuntu n'akikusa kati okuyiiya okukuma omuntu oyo otwogera kati radio zigenda mu 13 ezolabiri so kati okuvuganya kwa maanyi tuluyimba nange omulimu oluyimba lwokuba omuwuliriza yagenda radio endala. Aya basi ndowooza owulidde ku 075688 musooka ombulire abakubi b'amasimu lwaki temusaba nnyimba z'abannamasaka. Hello. Atani. Esebo. Ono kasaga. Esebo. Abayimbi. Studio wana bagina muzaguzi. Kina beyi. Abayimbi abo betereze. Bayimba enyimba kulamwa kwafiti tariko kulamwa iziratenze kasaga asa itabyama. Aya. Sebo. Abanike we bali kuwereza. Kale. Ono kageka kutoka bali. Bebuuza lwaki temusaba nnyimba z'abayimbi bannamasaka. Enyimba z'abannamasaka ezo tezinyumirako ddala. Kati nno ffe baatulopye. Bali ku bifu. Aya basalo. Abani. Enyimba z'abannamasaka bali tuzisaba. Yawuzi batembuza nnyimba. Anopizendo nyi abandi kubye nyimba zaabwe tebakwatagana nabo. Ono lwekyo nikeka tulugusembirali. DJ Chiwo ogamba oti awe wekuliriza agamba atya Morrison omuyimbi Bonnamasaka kitambula kitya Sebo Abani eba tueleza kale toja katetero ya boda Bonnamasaka webuze kubana be Kampala ate ba utabaye bulungi nanti batulopye fate Hello. Abani agamba atya webale kuweereza kale telefoni abeera bati Rubanda naye enyimba z'abayimbi Bannamasaka kyekazi kyalina ekirungo ekibulamu naye n'empisa osiiba babuulirira naye abamu tebabitwala nga kikulu. Aya basi balyebereddemu nalongozaamu ogamba otya agambye tukola ebirungi wabula ssente bwe buzibu ssente si kyekikulu music guba mukwano abayimbi Masaka tebaagala kuteekamu ali Simiro bw'agambye ayaya n'abali e Kampala bazireeta e Masaka. Allo Abanika agamba atya tuwere kale Miro Kevin Francis ensonga nawe bakulopeddemu ssebo kakati nchoke ngambe nti ne Masaka toli bakolimire. Yes okakasa kati njagala ngamba omuyimbi yava Masaka ng'ali best ni Kampala ng'akyakuba ekintu ekiri ku mulamwa vairasi yagenda awo yalagawo kati batone ebintu bannange baali basitudde ekintu bayawe Charlton bali luddawa kati aba Balopye bali kukafuna naye njala kuletera omuyimbi bamuyita Nico da Priest ajja kubeera muyimbi mulungi nja kuyita waawo twogere kale mukama wange naye gwe okyali ku mulamwa webale kuwuliriza waliwo mpeereza akameseji nambuuza bamuyita DJ Chiwa n'agamba nti neewuunya okuva omukulu gwa Mr. Spelling okuva lwe yafa ennyimba ku sentinale bazikuba olowooza kiki
abayimbi lwaki temukyebuuza ennyimba za spelling nga zikyavuga abakomplaining nga bagamba ezaabwe nga tebazikuba lwaki kibalekedde halo abanike balukunde kale ssebo nze yude kakuto kabaale ekikulu abanika abayimbi b'Emasaka kyayimbira wansi nnyo ennyimba zaabwe tezinyuma tebamanyi nakize bayimbiramu nze yude kakuto kabaale moze kabwasa kwali aya basi mu Masaka mwe muli abayimbi nga neewaabwe ku kyalo ogiteekako rediyo ne bagyasa n'ogyasa abayimbi ndowooza mutegedde ategeere